nesinyiza omanyize sikisa nemera nze muntu mugamba amazima uno simanya gwe mbali balese wano simanya mu birubbosa simanya bosani ono yalinga ajja wano ayeetotogola mbu yasomesa Oluganda kati mulira yeeyita lya Ssengule ono simanya bosani abo bosa bagenda okule oyo bosa bagenda omuleeta ku gurupu kuno kwaliko musajja mukulu bambi Kanoonya Juma bamuyisaawo oluyisa ku gurupu kuno kwe tuli Kanoonya Juma oyo ne bamuyisaawo bayisaawo Kanoonya Juma ne baleeta mu birubbosa Sibunga yazze mu kya Kanoonya Juma yawambye mu birubbosa Orient yali akola simanyazo okuwandiika ekitabo bamuyambako ono mu birubbosa naye awandiise ekitabo naye yazze mu kuwandiika ekitabo nimbabuuza naye bannaye bano be mutuleetera ate gundi kati Kanoonya Juma aluwa mu birubbosa tugenza okulaba abadde mu by'ekitabo ate atandise okuyimba ennyimba zayimba tezitegeereka ziri ayimba z'abano bawakidiisi nga bannaye kakati omusajja simanya Ssengule ate ayimba bawakidiisi kagamani bano abasajja bayina envuga batuvuga saketi my friend bw'oba tolabayo nga tosobola na kweyogera bangi nnyo abantu bali ku gurupu kuno ze mbatunulya tebasobola kweyogerera bw'abanga yeeyogerera ajjawo munnange n'ogaka kati gwe lwaki tovaayo bw'oleeta eddoboozi lyo n'olikuba wali nange nenkubawo eryange n'oli n'ateekawo erire n'oli n'ateekawo erire ne tugatta amaloboozi olwo tuba tukoze ekintu tuba tukoze Obuganda olwo tuba tusimbye amakanda naye gwate bw'otya okwogera eri n'otya okuteekayo message yo aye n'ojja nze mbangikuteerayo ate nange ommalamu amaanyi kakati oyagala nze gwe baba batwala obubi nze gwe baba balima empindi ku mabega gw'oli eri osirise manyi ekyo baba ojja bw'ova eno ewange n'oginteerayo eno ate naawe n'eri ate ogendayo oba eri tugendayo naye nga byonna bwe biri kyonna gye kiri bano abasajja tulina babeeramu nga ntunuka tokkiriza tonyigale futi kuba ku gurupu yaabwe nti weetamiddwa beerako 9 ku 10 ku kinnaakyo ate obaanukule bwe baleeta nonsensi obaddemu olwo ojja kuba obasobola. Naye bwe bunaakeera enkya gwe ne weesaamu akambaayaayo obusungu ne bukwata olw'okuba bakunyizizza gwe n'onyigale futi olwo bajja kuba bakuwangudde my friend tonyigale futi ate tosirika kubanga buli lw'osirika era olwo baba bakuwangudde balemereko bakyalenjinge baleete ebifu byabwe bigeteegete byabwe obifunyefunye obizingezinga obibakuba obibaddize obagambe mmwe temulina kye muli bimererezi muli bwebindu omanyako ebindu nga kakutte ku jjuuni ak'ebindu k'ejjuuni okategeera nga kakutte ku nkolokolo y'ejjuuni bwe kati kukeegize obwo bwebindu buli ku nkolokolo za mayuuni kakati bw'oba olabye ak'ebindu bw'oba olabye ekiwakatira waliwo ekibayita ekiwakatirwa ku mumwanyi bw'oba olabye ekiwakatirwa ku mumwanyi kijjeeko oba wagula kiwawagule kwa n'okijjako n'osuula eri omumwanyi ne gweyongera mu maaso ne gutinta n'okubala ne gubala tokkiriza kiwakatirwa ku mumwanyi tokkiriza k'ebindu ku jjuuni lyo nze kyembagamba bannaaye nze nasalawo oli oba nnyiigira. Nze oli oba nnyiigira oba nnakuwalira oba tayagala kundabako oba aneepikira lwe nadda e Uganda nga bwe mwaŋŋambako wano tukulinze lw'onodda Uganda nninda e Uganda oba gwe nninda wonna wonninda mu kkoona naye nze ebbanga lye nnaamala wano nja kubalemerako nja kubabuulira amazima mpaka lasiti
nze sijja kubavaako ate wengwa ku mmwe abagamba nti mwogera olulimi lwenjogera muli baganda nga nze mwe bennyina okulemerako. That's why nti nze nasalawo kweno group nagiremerako 10 ku kinnaakyo kubanga baŋŋamba be boogera olulimi lwentegeera era be balumirirwa Buganda nga nze bwenjirumirirwa. Kaakati kirungi ndi nammwe mwabalumirirwa Buganda nga nze bwenjirumirirwa, kati sigenda kubaleka naye nga nkibagamba bino byonna bye mulimu Buganda essaawa eno Buganda abasajja ab'ensa abataka baffe olufa baffe enfe etategeerekeka. Abataka ba Buganda baffe enfe etategeerekeka naye buli bwe bafa bannaye mugule amaaso mwebuuze lwaki buli abataka ba Buganda bwe bafa bateekawo bavubuka oba baana bato. Lwaki baana bato oba bavubuka be basikira abataka ba Buganda abasajja abakulu nga bafudde enfe etategeerekeka n'owulira nga bamaze bwe babateekako ogenda okulya ate musimanyi eno waliyo enkaayana ate ebyo byonna bwe buzibu bwe tulina. Bano abasajja bwe tutabakaliremu bagamba ku bikyamu bye bakola bajja kweyongera bweyongezi kuzimba kutukolako bikyamu. Mufuuke bannaamwatulira ku bano abasajja, nze kambabuulire mufuuke bannaamwatulira ku bano abasajja. Otherwise bwe mutaakola ekyo bano abasajja tebalina nsonyi bakalu. Amala okukola ekintu ate n'akisiba ku gwe atakikoze. Mubalaba avuma n'ajerega n'akulengeza ate n'amala naga nti gw'olengezza gw'ovuma gw'owemula naye nga gwe gwaga nti gw'owemula tonnawemula nako tolina kye wali ewemudde. Nagamba ovumye kabaka kyokka nga gwe gwagamba nti ovumye kabaka Ssaabasajja tolina nakyokoze. Abavumye Ssaabasajja bwe bali abalaba naye ate n'agamba gw'ovuma Ssaabasajja kabaka n'amala n'amaliriza nga akugamba nti temuwa Namulondo kitiibwa. Namulondo bwemba gyesiwa kitiibwa owulidde ngigamba nti owulidde gamba nti Namulondo mbi oba owulidde gamba nti Namulondo kikaddiye kubanga bwegamba nti esiwa Namulondo kitiibwa bw'oba oyagala ekitiibwa njiwa ekitiibwa kyange ki kugisitula ngiteeke ku mutwe gwange oba kudda wali weeri we baba bagitadde ngifukaamirire buli ssaawa mbeere nga ngifukamiridde olyoka nkakasenga bwenjiwa ekitiibwa. Ye bwe muŋŋa nti esiwa Namulondo kitiibwa ate bwe mumala okuŋŋa nti esiwa Namulondo kitiibwa ate esiwa baami ba Ssaabasajja kabaka bitiibwa. Abaami ba Ssaabasajja kabaka ne Namulondo tebalina njawulo bonna kyekimu. Kansembiyo nakano. Mutunuulire okumanya bano abasajja bye bakola babimanyi, ebintu byabwe babitegeera bulungi. Bano baatuukanga obwakabaka bwa Buganda bo bagenza okujja nga obwakabaka bwa Buganda bwina mu mateeka gaabwo agatali mu buwandiike bwina amateeka ge bwateekawo ng'abasajja abakuli ab'ebitiibwa abasajja ba kabaka ab'ebitiibwa abakungu ba kabaka balina kuba basajja bakulu nga bakuze emyaka. Ekikulu ekirala nga balina bye beekoleddewo. Kyakubiri nga tebayisikamu maaso tebalinako mabala. Naye okuva bbanga ttono eriyiseeko emabegaawo abaami ba Ssaabasajja kati olwaleero abasajja abakulu Omuganda agamba ezigwamu omukulu zangaala. Abasajja abakulu mu Mmengo be baluwa abasigaddeyo bonna nze mbuyita buvubuka buli awo buli buno obulala busala bimemeya busala bigooli obulala buli awo tebutegeerekeka bugenda buzinaazina buzinyiizinyi bintu bitategeerekeka nti bwe bwami bwa Ssaabasajja obuli Mmengo. Nze sijja kukirumamu sigenda gaana kukirumamu mbuyita buno kubanga abasajja abakulu ab'ebitiibwa be twali tuwa ebitiibwa bonna baabajjayo olw'okuba bano abayaaye baayingirawo ne bajjalo bali bonna bo ne bayingirayo bayiseewo ebyabwe. Kyova olaba ettaka Mmengo libbibwa enkya n'eggulo. Heritage sites ziwambibwa enkya n'eggulo bonna teryayogera
basirise towulira yanyega musule bulungi. Bannange bazzukulu ba Buganda International mbalamusizza nnyo. Mbeebaza emirimu gyonna gye mukola n'okulafubana kwonna olwannyaffe Buganda. Waliwo ekiseera kino ebintu bingi ebyennyamiza, naye ebyo nze nsuubira nti mu kiseera kino tuteekwa okubizza ku bbali, kubanga waliwo ensonga enkulu nnyo gye tuteekwa okufaako, ye y'okulaba engeri ffe abazzukulu ba Buganda gye tusisinkanamu bajjajjaffe abakulu b'ebika byaffe, kubanga tukoze ensobi nnyo nnyo ebiseera bingi nga tugamba nti Mmengo Emmengo eri abantu, Mmengo tebakoze kino, ab'Emmengo nga tebannaba kubaako kye bakola. Tuteekwa okutuuza tababika, tutuule ne bajjajjaffe twogeraganye nabo ku nsonga eziri ku Buganda era eziri mu Buganda. Twogere ku nsonga nga ey'abaana abava mu Buganda bonna ne babutaabutane ebule n'ebweya. Twogere ku nsonga nga ey'ebintu bya Buganda byonna n'ettaka lya Buganda okutwalira awamu. Ffe ffennyini bazzukulu ba Buganda nga tuli wamu ne bajjajjaffe abakulu b'ebika, kubanga nkitegedde luvannyuma titukolagana n'abantu abakyamu ku bintu bye batamanyi bulungi. Olw'okuba Buganda ewanirwa bika bya Buganda, ffe kennyini abazzukulu bannannyini bajjajja abo abakulu b'ebika, ffe tuteekwa okutuula nabo twolekagane nabo maaso ku maaso, balyoke batubuulire kiki kye basazeewo ku mbeera nga bw'eri mu Buganda, ki kye balowooza, ki kye tuyinza okukola. Tuddireyo ddala ku ntandikwa, tuve mu bintu eby'okubeera mu bbanga nga tukoowoola ab'Emmengo be tutamanyi bigendererwa byabwe na biki bye baagala. Ffe kati tuddeyo ku mulamwa ogw'obujjajja ogw'abajjajjaffe nga tutandika n'abakulu baffe ab'ebika, batubuulire entegeka yaabwe nga bw'eri, bulijjo ki kye balowooza, ki kye bakozeewo ku bintu byonna ebinyigiriza ffenna abazzukulu ba Buganda okutwalira wamu, era nabo bennyini, kubanga nabo bibatwaliramu, naye okusinga ennyo ebinyigiriza Ssaabasajja, kubanga bino bye twogerera ku mpewo, ku mireereetu, ku mikutu, ebyo byonna tebizimba Buganda. Ekisobola okuzimba Buganda ye ffe abazzukulu ne bajjajjaffe maaso na maaso nga tulabaganako nga batunnyonnyola. Simanyi ngeri gye muyinza kutegekamu tababika eyo, naye mbadde mbasaba kikolebwe ate bunnambiro, tulyoke tulabe n'amagezi ag'okutegeera mu buli bika by'abantu okukuma ebyoto olw'okukoowoola obuwagizi bwa Katonda w'e Butonda ajja atutaase mu mbeera zino ezituyinza, ezitulabisa obubi, ate ezitutabulatabula mu ggwanga lyaffe Buganda. Naye twegayirira Mukama Katonda omwoyo gwa Buganda ogutafa akole ng'okusaasira kwe bwe kuli, kubanga ye talemera mu busungu era essaawa yonna ajjukira okusaasira. Kale emirembe gibeere naffe wamu.